Yes, mula Oslo TV tukulisa mukumuna maukucha agenda maaso esawe na tekutuzo wakuba nafe aba BF Suma balina prostate capsules ezijja kuyambako gomwami okutansaka wagaako okakebera mu kosinga ulirangu ina mwenkenyira gendo batukire bajja kuba kutansa bulungi nnyo genda ku mutimbagano ogwa www.galiwangoedi.com okumanya ebisingawo oba kuba ku simu zino 0704 9mwenda anamukaga 08 ne 0774 anamutano nkaga mwemo chenda omunana Bengelemba nafa ba M10 bagenda maso kujjukiza nti gwe na customer wabwe aliyeyo agenze maso kubanga ngata ku mutu gwabwe kekaddo kubanga bakudizaako nabo onkola emanyidwanga M10 sent you genda maso ko se M10 data bundles ezo nenkola ya M10 mobile money joko majikosa ojja kufuna bundles ezo ezimanyidwanga M10 sent you points oba obonerobo bajja bakudiza mu ngeri ya voice bundles oba data bundles okubanga bakuyambako mu mbeera wobera ngoli stack ogenda maso ko kino kiberanga kweterekera nga bakudiza oluvanyuma beba M10 abagamba nti everywhere you go atenga bagamba nti amateeka n'obukwakkulizo muntekateeka eno byonna bigobererwa. Ate Dr. Sam na kujukiza nti omubiri gwo gwetaaga ebyokunywa okuli ekyamukama n'ayamba saako n'ekya headmaster abadde tanaba kunywa ku byakunywa bino tukutegeeza nti buli ku dduuka lyonna erikuliraanye oba supermarket yonna ekuli okumpi ebyokunywa bino byateekebwa mugenda osabe mukama n'ayamba oba headmaster buli chupa egula nusu 10 tobaako nakweraliikirira kwonna byakakasibwa ekitongole ekivunanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ki UNBS n'olwekyo nywa awatali nkenyera yonna ebyokunywa bino binywebwa okuviira ddala ku mwana omuto okutuusiza ddala ku oyo atuludde mu myaka n'olwekyo togamba nti nze emyaka gyange tegijjaamu byakunywa bino yabikola nga birungo ebiyambako omubiri gwo okubanga gukula obulungi oba obulamu okutambula nga bulamu bulungi so n'olwekyo okumanya ebisingawo ojja kuba ku simu zino wammanga oyagala kufuuka kitunzi oyina ekibuuzo olina okuwabula ensonga yonna gy'owulira nti ekuli ku mutima Dr. Sam atuukikako ku nnamba zino ez'essimu wammanga esooka eri 0780 17 4 16 ate ennamba ey'okubiri eri 0757 56 00 yita ku nnamba ezo bbiri ojja kubanga oli butoola ne Dr. Sam atukolera ebyokunywa ekyamukama n'ayamba awamu n'ekya headmaster. Banafa Alif Biodigester eno company empya eyakajja mu ggwanga lya Uganda egenda okuyambako gwe nali eyo wetaaga okuzimba kabuyonjo wetaaga okusima ekinya ekikunganya kazambi genda wali ku mwaliro ogwokubiri ku Yuga Chick House room number esooka bajja kuba kutuusaako enteekateeka eno oli wa ssomero oteeka kuzimba nnyumba z'abapangisa oba sinzizo akantu kano bakasima mu kifo ekifunda ddala 43 basima ku lukalu ate nawe ali mu kibeera mu kifo ekyenzigotta oba ekisenyi bajja bakutuusaako ensonga eno namba gyolina okuba eri noti 755 97324 bebannaffe aba Alif Biodigester Company bakafuluma okusima ebinnya bya kazambi. Ate gomwana obuwalo bw'obulenzi ayagala okugendako ebweru w'eggwanga okole ku nsimbi naye ng'ozikwatira mu ddoola bannaffe aba Alwalid Investments Limited bagamba nti omukisa weeguli ogende ebweru w'eggwanga ogende Dubai ogende Abu Dhabi oba Saudi Arabia okolenga cleaner okolenga house attendant okole ku kisaawe ky'ennyonyi ogende okolenga offloader oba mu warehouse emirimu gye giri we twogerera kaakano bagamba nti olutuuka ku kitebe nga bakuyisa mitendera mwoteeka okuyita ate bw'oba ogimaliriza bulungi nnyo bw'otyo ng'olinnya ennyonyi ng'ogenda okola ku ssente okumanya ebisingawo ngenda kuba nga nkuwa ennamba z'essimu kw'ogenda okkuba otuukirye bannaffe bano aba Alwalid Investments Limited naye nga nkujjukiza nti alina passport n'atalina omukisa mulina gwe gumu okugenda Dubai, Abu Dhabi oba Saudi Arabia. Kati gwe atalina passport ky'osobola okutwala bwe bufaananyi obutono 5 buyitibwa bu passport photos 5 bw'oba ofuneyo ne national ID yo gwe alina passport situle bw'otyo yolekere ekitebe eky'abannaffe aba Alwalid Investments Limited basangibwa wali eri Nateete Busega oba si kyo ogenda kuba ku simu zino wammanga 0701 79 5488 ye namba esooka ate ey'okubiri eri 0782 43 49
75 0782 43 49 75. Ita ku namba ezo bbiri ojja kubanga bwotyo oyogeraganya ne bannaffe aba Alwalid Investments Limited bakubuulire okola otya okugenda Dubai, Abu Dhabi oba Saudi Arabia okwenogera ku ddoola. Tugenda soka twegatte Robert Mutebi ali mu bitundu ebyewakisa eyo olunaku lwajjo kwadde kulonda okw'abannaffe ab'amagombolola abo LC eyokusatu naye ng'ewakiso ate bategeeza nti entambula esannyaladdemuko abantu bakyali sitaaka mu bitundu ebyeyo. Robert Mutebi tugende maaso tubuulire ate embeera ey'ebyentambula ewakisa eyo ekedde etya enkya ya leero twongera okuzayoza abasobodde okuwangula n'abawanguddwa bagamba tugamba nti mugondere ebyo tugende maaso Robert Mutebi. Mbalamusiza nnyo nnyini ddala nammwe abagenda maaso n'okutulaba wano wendi ne Kinyana Mpindi n'ekitebe kya disitulikiti ey'e Wakiso naye edakiika nga 3-5 eziyise oluguudo luno lwonna lubadde lukwatiridde emmotoka era ndabye bannaffe aba FPO oba Field Force poliisi nga bagenda maaso n'okulayika nti abo be bakakanya obujagalalo nga bagenda maaso n'okulayika nti oba oliawo batereeza embeera ebadde wano kidda ku kijoyininga ku Hoima Road naye laba motoka zikwatiridde n'abantu bayitirivu kitegeeza abantu basuze ku disitulikiti Wakiso oluvannyuma lw'okulonda aba mayors ne bakansalazi mu bitundu nga ebyenjawulo naye embeera eri wano yeeyo ddala mu town ey'e Wakiso okutuukira ddala ku disitulikiti bakwatiridde motoka ezaabo oba oliawo abatunuulira bawadde bayambako ku bantu ab'enjawulo abesimbyewo embeera wano buli muntu ayogera bibye abamu bagamba nti ekyabadde wano ekijjubi kiboko zaakaabye ekiro kyonna abamu banyega biwondo n'ebiringa ebyo anja kwogerako konoomu ambuulire ekifaananyi ekituufu ku ki ekyabadde wano ekiro naye nga bwogenda maaso n'okulaba olaba nti zikwatiridde ebyala abantu bakedde hoteri obuli wano obuliraanye wano kumpi babula kwesiikira bwesiikizi byakulya akulabika nti babijja na mu fly nga tebinnaba kujja kati nga bwolaba wano abakyala n'abaami abali wano fly eya muwogo kumpi balya mubisi basuze wano bya bufuzi bye tulimu embeera yeeyo nga bwogiraba bano bakuuma kalulu k'abantu baabwe akalondeddwa olunaku olw'eggulo naye olaba ekiri wano nti batudde boota muliro n'abamu mwogo bamusikamu zinga atannaba kujja nkugambye nti abasajja wano bagenda maaso n'okulayika nti bakakkanya embeera wano wetuli okuliraana ekitebe kya disitulikiti naye abantu bo bangi nnyo nnyini ddala abasuze wano ku disitulikiti olunaku olwaleero kyekyabaddewo ekiro bye tugenda okuba nga tuwuliriza saawa zino mukulu tukulamusiza tuli butereevu ku So TV ye mukama wange nange mbalamusiza oli otya bwakedde owulira obudde bwakedde natuuse wano saawa 12 kawungeezi naye tebatuyisizza bulungi n'akamu twabadde kati nga nze naleese nabadde supervisor wa meya wange Kasirivu nemba supervisor wa nasi wa Prosi nemba ne supervisor wa Mutyaba Robert naye abasajja tebatuyisizza bulungi n'akamu naye yembeera gye tulimu ye gavumenti yaffe gye tulimu military poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe byonna emiggo obwedda bakuba abantu emiggo bankubye emiggo kuba basoose ne batudirecti nga wali ku geeti ne bapaaki bulungi ate twagenze mu parking gye batuwadde ate ne bajja ne batugobawo emiggo clear the way kale kwe embeera teyabadde nnungi mwana nze sinza kunuma mbadde ndi awo jjukira twasibye mu dduka otegeera kati mwana ojjukira oba kyemanyi oba okuwagira akabonero ke bayita manvuuli ketwandisenga ambuleera obagamba tuba nti bakuwagira ambuleera tuba kivume simanyi oba mwadde mukuŋŋaanye mu mbeera gye tulimu nedda ssebo katulaba twasoono nga tutunula naye nga tuli mu dduka we tubeera wonna katwabadde awo dde ne batusalako awo ne batugamba mbw ate simanyi mulimu simanyi biki nekade kiddemu byogera naawe tebikwatagana kyabadde kitya ekintu kino kyebakoze tebalizemu kikola twalibadde tulayiriranga kugombolola zaffe tulese bagamba nti tusaasanye tujje abantu ku magombolola mafunda balete nowagazi naye abantu ate eno kuba bangi
abantu basuze wano bakuŋŋaana mu bungi tebalina we bakyamira kufuyisa kale ebyobuyo bizibu ekkuba ofunda emmotoka zikwakinze erudda n'erudda ate abasajja bakambwe ne mama yasuze eno nange ndasuze eno ssebo ayi bakubye nze nawangudde ssebo naye ndimu okweraliikirira kuba gikiyimba ayingidde mu kalulu kaffe era ali eno ali mukukola emivuyo oba movement asobole okukola ki kuyitaamu naye nga ba movement bonna twabakubye nze nabadde agent wani wa Shamimu Nalukenge naye nga walukaga kalulu akakubye Shamimu yakakubye beti naye nakola ki nakawangula wa DP. Embeera yeri wano gye twagadde okulagako ekitebe ekidda ku disitulikiti kikwatiridde abantu akikwatiridde motoka poliisi egezaako okulabika nti oba oliawo etereeza ku mbeera naye abantu bangi ate obudde bukedde abadde tebasuzeewo ate nabo bakedde kulayika nti bajja wano kulayika nti beegatta ate ku bangi abasuze ku kitebe ekya disitulikiti ki ekiri ku kitebe kyennyini kye tugenda okubanga tubalaga gye bujjakawo katono naye nga wano mu luguudo embeera gy'olaba yeeyo entuufu eri wano nti buli ludda poliisi tebakuvaayo kuyambayambakoko ebintu bibadde oba oliawo bitabukidde ddala nga motoka ate zitambulirako ddala nga bwogenda maaso n'okulaba naye kakati ndaba poliisi batandise okuyambibwako n'aba trafiki okulayika nti batereeza oluguudo luno naye nga embeera gy'olaba yeeyo yeekedde wano ku kitebe kya disitulikiti kisojjukira nti wano wewali tale center ebala byonna byavudde mu disitulikiti yonna kiso naye aba clear the way eringa clear the way abagezaako kulayika nti kutereeza oluguudo wano abantu batandike okulayika nti batambula bagenda maaso n'okulaba gwena ali ku SOWO TV etalo wakati n'abasirikale abagezaako okulayika nti batereeza eri Muhammad Wamala ne Fed Nabwire akaneyongereyo ku kitebe kya disitulikiti ate mbalage yo kiri kitya kubanga oluguudo werubeeredde bwe ruti ate kati weebuuza nti ku kitebe kya disitulikiti yo wennyini gye bali mu kifumbira embeera eri etya wano bantu bayitirivu ku kitebe ki ekiriyo katugendeyo ate tubalage ki muzindalo kanguzi embeera naye Wakisoje buli lunaku lwe tumaliza okulonda ye abeera muzibu nnyo tujula mu kulonda okwaba meeya wali twalengera meeya w'Entebbe munnaffe Dipo ne banne bavuganya nabo era waliyo tiya gaasi mwafiramu n'omuntu mulamba yali ssentebe wa NRM wa bitundu ebimu bitundu eby'Entebbe eyo bamukuba tiya gaasi bamukuba essasi mu butanwa n'afa Wakisoje wabeerawo embeera ebeera ya kibuli buli kadde tubanga tumaliriza enteekateeka ddala ku mulira guno ogwa gavumenti ez'ebitundu tujjukira ne mu kulangirira bannaffe abaali beesimbyewo ababaka ba paalamenti era basooka kuteekawo mbeera yali nzibu nnyo ate munnaffe atwala ebyokulonda Tolbert Musinguzi ogenda maaso okubanga alangirira abantu neno tubasaba nti enteekateeka yawedde ey'okulonda kati yenna avuganya eyavuganyiza eyawanguddwa alina akadde katono nnyo okubanga yeekubira enduulu bannaffe abavuganya ku mutendera ogwa babaka ba paalamenti ennaku zitambudde babawa omwezi gumu ogenda maaso okwekubira enduulu mu high court we batolimatidde nayo ng'ogenda mu court of appeal naye balonda nga 14 kati tubanga tugenze mu nnaku nga nnya olwaleero musigaza ennaku ntonotono bannaffe bana beemulugunya bo ku kyokuddamu okwala obululu ebeera sabbiiti emu yokka ssemateeka gy'abawa Parliamentary Elections Act ewa sabbiiti emu kitegeeza tekyali mbaka asobola kubanga yeekubira enduulu naye tuba tukyagenda maaso okutuusa convention zaffe bannaffe ababadde bagenda maaso okutulanga naffe yo TV bagenda maaso okujjukiza nti gwe na Uganda ali eyo osobola okufuula omukutu gwo ogw'essimu bana balina essimu eziseereza osobola ogifula kati TV genda mu app store zo ogulewo yo TV channels bwereere ojja kubanga ate ago wenna ali eyo TV osobola okulabirako amawulire osobola okusomerako empapula z'amawulire osobola okuwulirizaako radio n'okulabirako firimu zo n'ebyemizannyo nga simu yo kati efuuse TV efuuse olutimbe olwa TV bagamba ate gwe ali ku M10 omwezi mulamba ojja kubanga okola ebintu ebyo ku bwereere osobola okufuna ebirabo ebyenjawulo singa ogenda mu maaso okwegatta ku mukutu ogwo ogwa yo TV channels ate mulimu emitwalo 2 n'ebirabo ebirala ebyenjawulo bingi bagamba nti kati yo TV ate essimu yo kati efuuse TV mbutongole era genda maaso okubanga oteeko app eno okulaba ebintu ebyo ebyenjawulo ndowooza tugende mu nsonga zaffe ez'enjawulo akadde katambudde tulabeko ebweru w'eggwanga tujjeegula erimu 2 3 tulabe kye tuba tuzaakaato olwaliro mulamwa gwaffe otugenda okubanga twogerako waliyo emboozi eyokozesa olukujjukujju eri bannaffe abamu mu ggwanga eri Amerika okugezaako okufuna vaccines
manyi adenga balowooza nti abafirika be bakujjukujju naye bagenzo kizuula nti abantu abali bagendereddwamu okutandikirwako okugemwa ate mu ggwanga eri Amerika si be batandikibwako. Abantu abamu basasula kasente, abalala bepositioninga bamanya nti kakati bagenda kugemera wali nga nabo bakola ki nga basonga mbeere nga bagenda. So kakati bagamba nti kino kitawanyizaamuko enteekateeka nga bwe yali eteekeddwawo okutambula kubanga bali batunulidde abantu ab'enkizo, abantu ababeera mu bifo oba abakola emirimu egisobola okubaviirako okufuna ekirwadde kya COVID-19 akadde konna. Naye we twogerera kaakano abantu basaze olukujjukujju mu ggwanga eri Amerika ne bafuna doozi za vaccines zino eddagala erigema COVID-19 nga tebannaba kutuusa kubagema. Eggwanga erya Myanmar ebintu birina okutereera bulungi ate abasomesa nabo bavuddeyo olwaleero ne beegatta ku civil disobedience oba okujemera ebigenda maaso. Omukyalo oyo bamukutte bamusalidde emisango. Omusango no gumuvunaanisa bamusanga ne wokutoki eyo over bamuga nti yabiyingiza mu bukyamu mu ggwanga lyabwe lino bwe yawangudde akalulu ne bamujjukiza emisango egyo nga ali wakola kino ensobi bweti tokedde okubanga ovunaanibwa. Kati poliisi yamututte mu kaduukulu naye yali pulezidenti waabwe omwami kati bonna baguddwako emisango egyo egy'enjawulo naye nga bannansi bagambye bajja kgenda maaso okwekalakaasa baagala omukyalo ono Aung San Suu Kyi abeere nga ateebwa okulabika nti afuna eddembe lye byebigenda maaso mu ggwanga erya Myanmar. Bannamagye bawambye obuyinza baagala ate okuwamba baddeyo mu nfuga eri ng'amagye gakulembera eggwanga eryo okumala emyezi 11. Bajjunta bali 11 kati abateereddwawo okukulembera ensi eno akaseera okuva olunaku olwajja olwokusatu bagamba ono alina okugenda maaso okubanga yanukula emisango egyo egyamuguddwako ayingiza atya wokutoki mukyamu. Okay. Wano ku muliraano mu ggwanga eri Amerika olupapula luyitibwa Standard lumaze okubanga lufuluma luwandiise emboozi ekwatagana ku byenjigiriza. Waliwo ennongoosereza ezigenda maaso n'okubanga zikolebwa zino zigenda kubanga zireeta enkyukakyuka mu byenjigiriza naye ng'ezimu ku zo emirimu gy'aba headmaster ne ba headmistress giyinza okuggibwawo mu butali bugenderevu. Gavumenti ekizudde nti naddala amasomero gaayo abantu bano eno bagenda maaso n'okubanga baweebwa omusimbi mungi naye ng'ate tebatuukiriza ebyo byennyini ebiteekeddwa okubanga bikola. Kati mu nteekateeka empya bavuddeyo n'okuwa definition eya manager empya. Manager baagala abeere ng'akola atya, baagala basigaze bamanager b'amasomero nga tali mu kifo kimu teyeesibye mu ssomero limu nti abo batuuka ekiseera ne bamanyiira ebyenjigiriza ne bitandika okubanga omutindo gutambulira awo tegukka tegweyongera oba oluusi gusse naye ng'okweyongera apaana. Kakati kye bagamba baagala bafune manager ng'alinganga overall nga baliko omuwendo gw'amasomero gwe bamukwasa okugenda mu maaso n'okubanga ateeka mu nkola ebiragiro ebyo ebiba biteeseddwa okuva eri abasomesa ababaka saako ne gavumenti okutwaliza awamu. Ba headmaster ne ba headmistress bayinza okudda mu nsonga ez'obulimi. Tugende mulama gwaffe akadde katambudde olunaku lwali twakutegeeza nti omukulembeze w'eggwanga zinagenda okukola ssaawa emu ey'akawungeezi agenda kuba ayogerako eri eggwanga address eya COVID. Basically agenda kubeera COVID address oba coronavirus address, presidential address essaawa emu ey'akawungeezi. Ajja kubeera ku mikutu gyonna egiri mu ggwanga erya Uganda. Agenda kutuwa assurance guidance n'okulabika nti alambika okuva yasemba okwogera ndowooza mwezi gwali gwa 10 omwaka oguwedde. Kati agenda kudda olwaleero ayongere okwogera ku bigenda maaso mu ggwanga wakati mu COVID-19 n'enteekateeka. Naye nga okusinga ddala bannayuganda kye balindidde kwe kulabika nti awa final date abaana gye bagenda okubanga badda ku masomero. Amasomero agakkiriziddwa oba ebibiina ebyakkiriziddwa okubanga bisoma byebyo ebiddirira ebyakamalirizo, ekibiina eky'omukaaga, ekibiina ekya siniya eyokusatu ne siniya eyokutaano. Bingi ebigenze mu maaso mu bbanga lino baddemu okulonda mbaddemu bingi okutuuka olwaleero agenda okubanga addamu okwogera. Olunaku olwajjo twakutegeeza nti Parliament yagobye okusaba kwa Ministry ey'ebyobulamu baagala ssente tebabagobye bugobi babagambye batereeze ebiwandiiko byabwe era kuba kugoba
baagala ssente ez'okugula vaccines ne ssente zigenda okugula masi singa kwabadde kutereeza bandibadde baddako ebbali anti minisita agambye nti balyoka badda yaga nti minisita munne David Bahati yeyamukubidde essimu nti owaaye jangu weewole banna abeewola bangwa baggwayo gwe onoosigalawa ekyo kitegeeza ki kiwa kifaananyi ki palamenti yaffe ey'eggwanga bwe kiba ng'oli alina kubiramu n'akasimu nti eno kyabise jangu tukole ki naawe n'ositukiramu kiraga kifaananyi ki mu palamenti yaffe kiwa kifaananyi ki eri minisitule y'ebyobulamu yonna nga minisitule ate kiwa kifaananyi ki eri ab'ebyobulamu questions nnyingi eziri awo kitegeeza nti bannaffe bano anyway sooka omalirize entambuza eyo tugenda kutunulira ensonga ezo zonna bikyolooza bannayuganda bebalindidde okubanga bawulira mu kwogera kwa president covid-19 okusingira ddala naye nga assurance gye beetaaga kubanga kino olwedde bamaze okukiwa paasi cabinet ba ministry ezivunanyizibwa ministry ebyobulamu ne ministry ey'ebyenjigiriza bakkaanyiza abaana baddeyo naye nga date gyagenda okubanga awa olunaku olwaleero mu kwogera ekyo bakisuubira agenda kutuwa assurance wetutuuse progression mu kutambuza n'okuzuula eddagala lya covid-19 tujjukira nti sabbiiti eri twazuula UBV yaffe eyo 01 egenda okugenda mu maaso okubanga ejjanjaba covid-19 that is a breakthrough okuva twatandika okugenda mu muggalo ennaku z'omwezi 18 omwaka oguwedde mwezi ogwa March naye nga tusuubira ki olwaleero mu kwogera kwa president okusinga ddala kubanga agenda okwogera mu nteekateeka y'okugulawo amasomero naye nga kyo kyaliko obuzibu bwakyo ekitongole ekyebigezo mu ggwanga nakyo kyasabye ennyongereza olunaku lwajjo lwadde wakusaba nnyongereza mu palamenti ya ggwanga minisitule ey'ebyettaka nayo yasabye ennyongereza yasabye ssente baagala kusasula omugagga Medad Kikyoncho n'okusasula wano we baamenya ekkanisa mu Ndeeba nabo baasabye ensimbi ezaabwe ekitongole ekyebigezo kyasabye obuwumbi 10 okwetegekera ebigezo bino baagambye nti olw'okubanga baayongezaamu mita zino ebbiri okuva ku za bulijjo beetaaga banvijeeti okweyongerako omuwendo kanisa ey'omu Ndeeba wano gye baakamenya juuzi mbadde manyi baddayo mu kooti enkya kati nga bapapya ate okugenda baagala ssente zibeere wali mu kasonda minisita yagenze n'asaba ensimbi mbadde manyi nti bandibadde balindirira omusango guno guwulirwe gusalwe tulyoke tulabe oba omugagga tumusasula oba tetumusasula kati munnange minisita ate nedda bannange yasabye akasente n'okusasula ab'erusanja kakati bwe bakamuwanga kali awo mu koona kooti n'esala nti oli yaliwo mu bukyamu yalina okusasula ekkanisa oli yalina nnyini lyali ttaka lye anti kisinzira si buli afiirwa omusango mu kooti nti abadde mu kyamu baagala court process eveewo then bo kati okulabika nti hanze obuzibu bwe nnina okutereera basasule nannyini ttaka nendowooza ate obuzibu bwe nnina be bakulembeze baffe bano fedde katugeddeyo wa Robert Mutebi atuuse wali ku kitebe kya disitulikiti asooka atuulire abadde eno mukubo kati atuuse wali ku ntabo yennyini abadde wawalirwa obuluna okutaalinga Robert Mutebi tugende mu maaso awo ate bali batya nengeri omukulu ali mu biveera eyo akola ki tuwulire embeera ate eri ku kitebe wennyini nyini tusanyuse okulayika ntuzzeemu okubasinkana kakati abatulaba tuyingidde munda tujja kuba tubalagana ekifaananyi ekiri ate ebweru naye nga munda wano we babalira akalulu naye ekifaananyi ekituufu ekiri wano munda ku kitebe kya disitulikiti Wakiso ewali tale senta ya disitulikiti kyekino kyogenda maaso n'okulaba amagombolola gonna mu Wakiso wano we gakunyidde okulabika nti bafuna ebivudde mu kulonda okwabaddewo olunaku olw'eggulo olaba abakakiiko k'ebyokulonda bakola butaweera nkitegeddeko nti basuze wano ng'obuliawo n'abeesimbyewo nabano tebanneebaka kutulo batakula kompyuta nga batazitakulangako naye nga ekigendererwa kyakulabika nti abantu bano abatudde wano n'abali ebweru ate bamanya butya ensonga bwezatambudde ekifaananyi ekituufu ekiri wano kyekino nkugambye nti abakakiiko k'ebyokulonda bakola butassa mukono okulabika nti bamaliriza okubala ebitundu byonna ebyabo abeesimbyewo mu disitulikiti eno ey'Ewakiso mu kalulu ke tuyinza okugamba nti okusinziira ku commission ke kasembayo nga tetunaba kugenda nti mu bya by elections oba ebyaki tugenda kubanga twogerakoko ne returning officer simanyi nabwe yeebaka kubanga obukoowu bumulabika ne mu face mukulu returning officer tusanyusa okusisinkana nkulaba oli mu bisiki oboddayo embeera eri etya mu Wakiso wano embeera ekyali nkakamu tuli mu kulangirira
ebyavudde mu kulonda okwa jjo wetwabadde n'okulonda bassentebe b'amagombolola ba town council na municipal divisions n'abakansala baabwe. Okulonda okwo kwatambudde bulungi kuva bwe twatandise ku makya kutuuka bwe twagaddewo ssaawa 10, naye nabo bona ababadde mu layini nga ziweze bafunye omukisa ne balonda. Kati tuli mu kulangirira abawanguzi kyetuliko kati amagombolola amangi gatambudde, tulangirira bagenda kati nabano bakyaliwo naye tujja kubakolako bonna. Bagenze Emende bagenze, Wakiso Town Council bagenze, Nansana bagenze, Nabweru bagenze, Ebusukuma bagenze, North yonna Kachiri Sub County, Kachiri Town Council, Namayumba County, Namayumba Town Council, Masulita Sub County, Masulita, abo bonna bagenze. So kati tukyatambula ndowooza weza naweera essaawa bwezo tujja kuba nga tubamaliriza bonna olunaku olwaleero. Temufunyemu challenge yonna mu kubala oba oliawo n'okutawanyizibwa abeesimbyewo? Tunaba kufuna challenge yonna. Bakandidate abayisimu bonna bantu balamu bakuumye obukakkamu, bale naffe twasuze wano ffenna ate bale naffe kutuuka bwe tunaamaliriza okulangirira kuno. Tuyanza ssibu. Tuyanza ege returning officer wa district ye Wakiso. Process yeyo gyogenda maaso n'okulaba ey'okutaalinga kulaba nti abantu bano abali wano ate bafuna ebivudde mu kulonda okwabaddewo olunaku olw'eggulo. Bano baasuze wano ng'abakakiiko k'ebyokulonda na bano boogenda maaso n'okulaba abaasuze wano ku kitebe kya disitulikiti ey'Ewakiso. Disitulikiti ey'Ewakiso ze zimu ku disitulikiti z'oyinza okugamba ezirina bifo ebirondebwamu ebingi ennyo, kubanga obuli ebiva Katabi, ebiva Busukuma, ebiva Namayumba, ebiva mu buli nsonda ekola disitulikiti eno ey'Ewakiso bituukira wano nga boogenda maaso n'okulaba. N'olwekyo omusajja oyo ne ttiimu ye babeera n'omulimu munene nnyo okulabika nti bakwasaganya ensonga zonna ate ne bazimaliriza nga buli muntu musanyufu. Ekyo kye kifaananyi ekiri munda wano we tusookedde. Kakati ate era tugenda kubanga tubalagako ku kifaananyi ekiri ebweru, kubanga amagye gayiriddwa mu bungi ne poliisi okulabika nti bayambako abantu abangi abagumbye ebweru, ava ku bali abagumbye ku nguudo eri abayitirivu. Naye ate mu kikomera kino eky'ekizimbe kino ku kitebe kya disitulikiti Wakiso nawo tusanze abantu bayitirivu nnyo balinda okumanya ebivudde mu kalulu akakubiddwa olunaku olw'eggulo. Naye embeera tugenda kubanga tugikulagako kato, naye nga abantu bo bayitirivu. Naye kyendabye nti ebyokwerinda nabyo ate byamaanyi nnyo, nti security yonna kumpi gy'owulira mu ggwanga Uganda yaggiddwayo okulabika nti bakwasaganya embeera eri wano ku kitebe kya disitulikiti Wakiso we tuli ssaawa zino. Tuli butereevu ku Sooti TV tubalaga embeera nga bweri wano. Kati tufulumyeko ate ebweru w'eggwanga, tufulumyeko ebweru w'ekizimbe, naye kaakati eyo embeera gyogenda maaso n'okulaba ssaawa zino nti abantu bangi ne security nayo y'amaanyi nga mugenda maaso n'okulaba. Bano bonna balinze kumanya bivudde mu kulonda okwabaddewo olunaku olw'eggulo, era nga bw'obalaba bonna amaaso gali waggulu ku kizimbe bagenda maaso n'okulinda ki ekiva mu kulonda. Bano nabo kitundu ku abo betulabye ebweru ku nguudo, naye olaba nti obaoliawo ate nabo bazze mu bungi nga boogenda maaso n'okubalaba. Bava mu bibiina ebyobufuzi ebyenjawulo, nga ntegeddeko nti abasinga bali wano ate babadde tebannaba kufuna bivudde mu kulonda okubaddewo olunaku olwaleero, naye naku 3 naye nga embeera bwetyo bweri wano nga bwogiraba kugaye nti security y'amaanyi nnyo. Oli otya? Tuli butereevu ku Sooti TV. Embeera yabadde etya wano ekiro? Embeera teyatuyisiza bubi, n'olwokuba tusuze mu mpewo nga tetulina dde kye twebisse, naye nga tulinda okuba nga batulangirira naye tetunamanya ngeri ki gye tugenda kuva wano, era nga tukyaliwo mu bungi nga bw'olaba.
kati mwe muli baawa kubanga returning officer atubulidde ku bimu ku bifo ebirangiriddwako. Nze ndi w'Ekyengera Town Council era nga nsuubira nkyaliwo tebannatuyita kulangirira nga tukyalinda returning officer tuyita tulangirirwe. Mwe mwasuze wano munda omulabi waffe ku SOT TV mukubireko ku kifaananyi kye mwasuzeemu n'ekifaananyi bwe kyabadde ekiro n'embeera nga bwe yabadde ekiro paka obudde bwe bukedde. Okusinziira ensula yo si nnungi, twasuze nga bw'obalaba nga tuyimiridde, abalala nga beebase wansi ku ttaka nga bw'olaba, naye embeera sijja kugamba nti twasuze mu mbeera nnungi, si nnungi wadde n'akatono. Tuli mu kusaba ngeri ki gye tuyinza okuva wano mu bwangu. Be tusanze ku luguudo bo bagamba nti babakubiddeyo kibooko abali ebweru ku nguudo. Mwe abali muno temwafunye buzibu bwonna? Ffe abali wano munda tetwafunye buzibu bwonna, okuggyako obwedda abagezaako okukola effujjo, abagezaako okujja okuyingira nga bakutte kyakusatu gye babadde nga babalonda, obwedda babatwala misinde abayinza okuleeta okukyankalanya munda wano. Tweyanziza ssebo. Ekyo kyekifaananyi ekituufu okusinziira ku munnayuganda eyasuze wano oba okusinziira ku bakuuma obululu abasuze wano, naye nga ate abantu bo bangi nnyo wano abagenda maaso n'okulinda okumanya ate byatambudde bitya nga bwe tugenda maaso n'okukulaga gwe wenna ali ku TV. Bakyalinda okumanya nze nakoze ntya akatenti akateereddwawo bakajjuza ne kabooga ne badda ne bweru nga bw'obalaba bagamba nti bagenda kuvaawo nga oba oli awo ate oli ku kyankya gyebaleko ssebo. Kaakati tulina ensonga yaffe eri emu, tulina abantu be twasinze ba opponenti baffe, naye kaakati tubalaba wano banonye ki? Abasirikale bwe twogera nabo ne tubagamba bagobe tebatukkiriza. Twagala kumanya tuli ku ki wano, gye bali wonna weebali neri boolaba eri waggulu eri ku bizimba, nabo bonna abali awo bonna twabawangudde. Ba opponenti baffe bonna bali wano, tugezezzaako kuuma eddembe, naye kinaava mu kuuma eddembe tugenda kwonoona. Kulonda mbadde nkimanyi nti kekalina okulangirira ebisembayo. Lwaki olowooza nti bawanguddwa? Ssebo ffe gye twavuddeyo ne DRFM zaffe nga zikakasa nti twabasinze, nga tetubasuubira kubeera wano wajjawo bantu be balangirire, kubanga ekisooka omuntu bw'obeera ng'oli mu kalulu obeera ne ba agenti. Fomu yo n'agamba ebivudde mu kulonda byennyini n'abikuwa, kiba kitegeeza nti ebyo ye muntu gwe weesiga n'omuwa obwagundi bwa agenti. Tweyanzizza embeera entuufu eri wano yegyogenda maaso n'okulaba. Sooka oteekeko masiki twogeremu. Amannya go naki kyokola wano? Nze Ssemugera Joseph Bitokote, ndi kansala eyawangudde ensangi newankubadde sinnalangirirwa. So okujja kwange wano ne bannange bano abangi batulangirire, kubanga akalulu ka Uganda obonaabona n'okanoonya si kyangu okukafuna. Kati omaze okafunye atozze ate era olinde bakulangirire mu bulumi. So kiro kyonna twakiyiseemu tuli wano ne bannaffe wano nga bwe mubalabye, tulinda ate batulangirire. So obunkenke obuli wano, kubanga ebimu obwedda bikyuka ne twekubira enduulu ne tuleekaanako ganga boolaba abaana abannassale, naye tukyalina obumu kubanga kye twagala olaba nga tewaliwo bulyazaamaanya bukolebwa ku bawanguzi. Tweyanza kansala Bitokote, embeera bw'eri wano, abamu bakyebase abalala bazuukuse, naye nga ebintu bwe bityo bwe bitambula. Kiki okomplainingako ggwe ate? Ekiri wano ekimalako ekineewunyisa nti navudde wange nga mpangudde divizoni yange mu 805 nga gwe anziridde musinzo buli 15,500 bali wano ekiro basula bali wano ate nga twabasinze omusine magini nene nnyo kyokka ze wano bamuwangudde tomanyi kikimulese wano omuntu akusinga obulwa busuka mu 15,000 n'osigala ng'oze ku station woyagala okubbira era ekiro bakutteko wano ng'akukuta batwalira ebiwandiiko jala fomu ze bakyusiza kwegamba kitumalamu abantu bakwatibwa nsonyi division ye Masajja division
wali awo kavubuka kali kavaisi kange ate bekama okunesimbako ate nkawangudde ate yakaze neno kanumbeyo kwegamba olabya date no wadde Salt TV mukama ajje ku bantu akavubuka kako kali awo akatuuleko tutenda agabyagale ne waliwo n'akabya obubbi obutono buli eno wansi kwegamba kyokulabira kisa waliwo omuntu yakolubera efula esatu tinange okutya kwange okungi kwe kuba nti mpangudde n'emagini nene mubeera byakulonda bye tulimu wano. Maama nkulamusizza. Kale ssebo nange wasuze wano? Nasuze wano ssebo. Bitambula bitya? Bitambula naye lwakuba nti bitambula mpola kasooboosoobo naye nga bitambula. Ssebo. Oli mugumu nti banaabalangirira? Ndi mugumu nti bajja kutulangirira kubanze gwe nawangudde nabusinziza obululu bungi nnyo. Nafunye obululu 174 ye nafuna 186. Kale awo ndi mugumu nti bajja kunnangirira. Amanya gaffe? Erinnya Nakalema Leste Sendagire, Deputy Speaker Kyengera Town Council. Deputy Speaker Kyengera Town Council tusanze okusinkana embeera bwetyo bweri wano awetuli esaawa zino okuyisayisaako katono mu tenti ekifaananyi ekituufu ekiriwo kyekyo kyogenda maaso n'okulaba omulabi waffe owa Salt TV naye buli ddakiika eyitawo abongera ku security wano okulabika nti abantu bano abatalina wadde katundu ka social distance n'akamu ate bagenda maaso n'okulabika nti ate babatangira okugenda maaso n'okulabika nti ate bava mu mbeera emu oba endala. Ekifaananyi kyekyo akyogenda maaso n'okulaba ekiri wano munda naye nga embeera eri wano ewakiso wetuli saawa zino bwetyo bwefaanana. Tugenda kubanga ate tuddayo mu studio abannaffe bagende maaso n'okuweereza naye nga ensonga za wano zo bwe ziyimiridde ekiri wano kyekyo akyogenda maaso oba kyogenze maaso n'okulaba. Muhammad Wamala ne Fedina Bwire embeera gye mulabye wano gye mulabye bwetyo bwetambula. Nze kambadde omuzindaalo kiri erimmwe ogenda maaso n'okubaganya ebirowoozo ku ki kye mulabye wano naddala SOPs kubanga kikulu nnyo mu mbeera gye tulimu kaakati obwa COVID-19. Omuzindaalo ng'obaddiza. Twenza nnyo Robert Mutebi atutuwa embeera eri Wakiso alina obuzibu bwe naye Fedde olengedde omwami oli. Lwaki gwe toyagala okuvuganyiza naye kujja ku kitebe ku final tally center gw'okakaza otya nti that is intolerance mwa competinga then atuke naye amanye bwawangulidde eddala lwe nga balangirira. Lwaki gwe omusindikiza aleme kutuuka na wali wennyini we balangira wasembayo? Anti ensimbi ennaku zino yeefuga nnyo akalulu ka Uganda okusinziira ku bye tuzze tulaba bye tuzze tuwulira okuva mu bantu abeesimbyewo saako n'abamu ku balonzi. Ensimbi yeefuga nnyo ekintu kinene ekyakalulu kati oli aba n'okutya aba agamba tabanga aleese ekisawo naye kakati ekyewuunyisa nti awo ekisawo kiyitawa. Anti kati buli omu aba alina ebibye. Ne twebuuza ekirala nti kakati Uganda weetuuse tukyali mu mbeera eyo ey'okugulirira ng'okozesa cash nti ssente ziizino. Waliwo enkola nnyingi nnyo omuntu z'asobola okukozesa okugulirira bw'aba ayagala kola ki kugulirira muntu oba bw'aba ayagala kuwa nguzi. Tulemenga kulowooza nti omuntu atuuse ku ground yabeera alina obuzibu. Waliwo ababadde bagamba nti waliwo abadde bakukusa empapula ezimu ezigambibwa okuba nti twasuzeewo nga tulinga 20,000 nekibeera nga tetumanyi bano bebatugamba nti ate batutadde mu kifo ng'ate ffeffe nyininyini ate tuli bangi nnyo ng'ate batutaddewo tukwatibwe covid. Ekibi nti nno bakola mpolampola balangirira mpolampola naye tulina kyetutegedde nti baagala kubeera ng'ate basembeyo Kyengera Town Council olwokuba bagimanyi Kyengera Town Council yansasagge. Ekirala nze Walukaga Mathias tumaze okubala ebibalo byaffe tumaze okufuna ttale ssente eyaffe netutaalinga obululu. Nze kennyini nina emitwalo 2 egy'obululu anziririra wa NRM ayina 3,000 teeza musinza omutwalo 1,700 naye tulina byetulina n'amagye bagongedde ne poliisi balabika baagala buli muntu kati baagala kuyita omwomu ogenda wekka eri
ne bakulangirira eyo bali bakubira eyo ate baje ne kakujjawo speed ne kakasuka bukasuse bweru kati embeera eri wano naye tulabika nga tukyali bakkakkamu naye embeera bweneesinga wano tujja kubanga tutabaka kuba twasuzeewo. Bakusinkanye eggulu ng'oli mu kutya ng'osuze mu nsiko? Naze mu nsika nti olw'okubeera nti nno babadde bazze okutukwata era nga bakutte ba agents bange kati nze ndabadde sina bwe nyinza kukola mirimu singa nange bankutte ne ba agents nga babakutte babadde bamaze okunziba kubanga twali baddewo anoonya ba agenti balala bateekawo nze nalwanidde bweru nenfuna abagenti abalala nentateekawo era mpaka nempangula akalulu. Poliisi egamba nti abantu byakwatiddewo bali 45 nti babadde bavudde mu bitundu by'e Kawempe okusinziira kwa Myuka omwogezi wayo mu kampala n'ebirala n'olukoolisigire. Of course babaddemu ab'Ebwayise, ab'e Kawempe, babaddemu ab'e Nakawa, ab'e Makindye, ab'e Masaka n'ab'Ekyengera mu Nsanje ne Maya. Okikkiriza? Yes, I accept it kubanga bw'obanga ogenda okukuuma akalulu tokakuumisa bantu ba mu kitundu oteekamu faces zibatamanyi naye nga bamanyi bulungi omulimu gw'okukuuma akalulu. Kati oweesigira agamba nti nno abantu okukyalira oba n'okyaza mikwano gyo ne bajja okuyambako ku mulimu kiriirigo abavudde Kawempe okujja Ekyengera oba Ensangi balina kusaba visa bava mu nsi endala Kawempe okujja mu nsi endala Ekyengera Town Council. Si bulaba kulaba abalaba sooti baagala nnyo nnyo naye nga mbagambye nti nafunye emitwalo 2 egy'obululu Ssebaggala w'NRM n'afuna 3,000 Musinza obululu 1,700 naye bakyagaanye okunnangirira wano Wakiso Okutale Center ebyo nga bye biri awo lyala forms zirina zonna yabadde afuna ne 0 n'akamu ne 12 n'abaana n'aweza emitwalo 13,000 naye nga nze ndi mu mitwalo 2 ono kansala wange omuyita Sweet Edi naye yayiseemu. Tukusiibudde Sweet Edi n'abalala bayiseemu bakansala bagenda okulaba lusinga bwebuli ebitambudde ate bannaffe bewakusofedde mu ddakiika emu nga batunda president okwogera ku lunaku olwaleero tubeere nga tusibula ate apology atwala abantu maaso kuno okusaba busabi bwe twali mu biro bya covid-19 omukulembeze w'eggwanga buli lwe yalabikangako yajjanga n'olukalala oluwanvu abawaddeyo ssente abakozi batya. Kakati ku mulundi guno nsaba President Yoweri Kaguta Museveni nti abantu mu ggwanga bawangayo ensimbi kyeyagalire naye ate abantu baagala kuwulira si nti babanja si nti kikukakatako naye tusaba busabi wabeewoko embalirira ku nsimbi ezaakuŋŋaanyizibwa okuva mu bantu emmotoka oba oliawo emmere katugiveeko ensimbi n'emmotoka tutegeere wa eggwanga we liyimiridde kubanga kikwasa ennaku okulaba nga ministry ekyagenda mu palamenti okwewola juzi minisita Matiya Kasaija yatutegeeza nti tewali ssente ate tuli awo tugamba nti amabanja tulina mangi ekitundutundu kya budget kigenda ku facilitating amabanja so kakati embeera eyo ereka tutabuddwa lwaki nsabye bwe ntyo nti kitukwatako butereevu iffe abawa emisolo mwatugamba nti ebitundu 7 ku 100 ebya budget ensimbi ziteekwa kuva mu ffe bannayuganda okujjawo just ako akabadde kali muli munda akabuuza nti ate ensimbi zino tufuneko accountability eyo nawukanya n'abagamba nti abaana okuddayo ku masomero tulinde vaccine mu gwokutaano emaze okutuuka. Mu ggwanga eri America emboozi gyenzigyeyo ebadde eraga nti bye baali bateeseteese okutambulirako bye baali balina okutandikirako okugema si be bagemeddwa abantu bakoze olukujjukujju ne bagenda ne bagemwa nga si bankizo kakati how sure are we nti mu Uganda vaccine eno bwenajja ng'eri special y'aba student abasomesa ba metroni abakola batya ne baneeno bannabyabufuzi n'abalala nti tebagiyiikemu ne bagigwamu ababaka ba palamenti basobola okutunuulira vaccine ng'eyingiddewo mbwegenda somero kugema bana nga bote banagemwa kuliko bakadde kuliko basawo oyo science tajja kukola tulinde tuche tuba tukola waberewo supervision mu masomero ba institutions ezenjawulo okakasa nti SOPs ziteekeddwa mu nkola vaccine ejja kujja tugumiikirize naye nga ensi eteekwa okusigala ng'etambula kubanga amawanga amalala gatambula tuleme kusigalira mabega. Bwettu mutambudde olunaku olwaleero tubagaza akaseera akalungi naye nga president agenda okujja waliwo empya ezatondeddwawo zo tezirina wadde eddwaliro erigenda okuba nga liyamba tebalina health center n'emu wadde administrative unit n'emu naye nga bafunye abaka ba palamenti bazze ku mulundi guno balonze n'ebibuga ebipya nga tebinaba kweteekateeka bulungi kati abo
bagenda kukolebwa batya mu nteekateeka naye ng'ekikulu bannayuganda beri bakkakkamu. Mpozi katono nnyo n'okuba nti twagala kugula masks at the same time tulete vaccine ate etangira ekirwadde kino. Akadde kaweddeyo tuyinza kubanga tusikana olwaleero tubagaza kiseera akalungi tuddingane ate olw'eggulu eyo oba olunaku olw'enkya tuba tubabulira ate pulezidenti byanaabakkanyizaako naye bannayuganda ekikulu balinde lunaku pulezidenti wagenda okulangirira abaana okuddayo okusoma either bonna oba abo ba semi candidate classes ne basobola okuba nga bakkiriza tubagaza embeera ennungi tusinkana olunaku olw'enkya.